Kino David Sejjusa akwatibwa abadde ava ku Centenary Bank eri ku Mapela House wano mu Kampala. Olutuuse ku bitala bya Jinja Road awubidde ku bawagizi be ekiviiriddeko poliisi okumukwata. Okusinziira ku poliisi, ono abadde alina enteekateeka ezikuwa olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Ekyo tugenda kukiikiriza n'akamu kubanga tulina amateeka, Uganda erina amateeka. Omuntu yenna ayagala okuteekateeka olukuŋŋaana oba ayagala okukuba olukuŋŋaana lwa byabufuzi alina okugoberera amateeka. Teri muntu yenna ali waggulu w'amateeka oba ani. Wabula bino byonna Sejjusa abyegaanye n'ategeeza nti bamusibako matugambuzi kumuliisa ngo. Twalayo emmotoka ne mbagamba emmotoka yange mulimu abantu tebalina musango ba civilian oba nze nzizza omusango nze kantambule ngende ku poliisi ng'omuntu. Era emmotoka neŋŋaana ogenda nayo nentambula so wenze wano ne bansiba banyingizeyo tebambulidde kiki kye bansibidde. Naye olubabuuziza ne ŋŋamba naye nzizza musango ki ne baŋŋamba nti you have excited the public. Exciting the public mu Luganda kiki obugumiriza abantu nti abantu obukulabyeko ne babuguma. Nimbaga kakati ogwo musango gwange lwaki mbuuza ekibabugumiza. Naye tebambulidde kiriwo okutuusa lwetudde essaawa kumpi 2 oba 3 namba. Nimbagamba sinza kubeera wano nga tewali kyaji sina kintu kye muŋŋamba kuba tekibaddeewo. So nimbagamba ngenda kufuluma police station oba munteeka mu mpingu munteeke mu sseewo. Ne bagamba nedda omusango ogozizza obadde mu Central Kampala kakati wano oli mu safe house. Sejjusa nga ali wamu ne banne ategeezezza nga bwe batalina kutya kwonna naddala nga baagala okununula eggwanga lino. Wano nakamandingawo, wano nalwanirawo, wano natolokawo, kati nzizeewo era mbagambye bano oluntuusiza ne mbagamba nga bwe lwatandika luli olubote na luno lutandikiddewo Jinja Road. Wabula aduumira poliisi mu maserengeta ga Kampala, Siragi Bakaleke, ategeezezza nga bw'atagenda kukkiriza muntu yenna agezaako kutabangula mirembe gya kibuga Kampala. Sejjusa oteereddwa atambuza bigere nga bw'agenda abuuza ku bawagizi be, wabula poliisi ng'emutunuulira butunuulizi ng'embwa esudde ekyuma. Olivia Nakate, WBS TV.